WBS esookedde wa John Tebandeke omutuuze mu ggombolola y'Ekirumba mu ssaza ly'Ekyotera mu Rakai, omulimi w'ebimera eby'enjawulo nga naye essira erisinga yayiteeka mu kwaluza amalagala ga kipaapaali ssaako n'okulima lumonde mu bugazi bw'ayiika 6. John ono omulimi w'amalagala g'ekipaapaali mu Kirumba awamu ne Andrew Mukasa omuliisa mu ggombolola eyo bategeezezza nti baasalawo okwettanira okulima amalagala ssaako ne lumonde w'ekipaapaali olw'emigaso emingi gy'alina ng'ate abasinga tebasobola kumwetuusaako. Amalagala okugamba nti ebiseera bya kyeya naye nina amalagala kaakati nze ndi multiplier nze ayaluza amalagala agabunyisa. Kiba kitegeeza nti okubunyisa amalagala kiba kitegeeza nti olina okuba n'amalagala mu kiseera eky'omusana kubanga enkuba olutandika abantu baba balina beetaaga amalagala ng'enkuba etandika bw'eti. Kakati n'olwekyo nze nafuna omukisa ninaanya omugga kati nina pampu nsobola okujja amazzi ku mugga ne nkuba awantu wonna wonna. John ono asoose okutulambuza gye yaluliza amalagala ago mu kayumba ye Kayise Greenhouse ategeezezza nti amalagala ago gakuumibwa oluvannyuma lw'okuggyibwa mu Sinai ewali ensigo zaago olwo ne gasimbibwa. Ng'aluzisa n'ensobola okugagabanya okugawaako abalimi ne bagalima ne basobola okufuna emmere ebala obulungi mu ggwanga muno. Ate ng'ekyenjawulo kati kye nnina wano nti amalagala g'ennima galimu ekiriisa ekya vitamini A. Kubanga emabega awo abantu badde balima lumonde ono omweru n'endwala agenza okuzuula abantu balina endwadde abaana babawa buweke mu kamwa so nga ate emmere ly'eddagala. Bwe gutuuse ku ky'okufukirira, John ono atulambululidde engeri gy'akikolamu okuviira ddala ku pampu okutuukira ddala mu kufukirira lumonde awamu n'amalagala ge. Nteekamu olupiira oluteeka ku pampu olugenda okutambuza amazzi lugatwale mu nnimiro yange lugatwale bulungi mu nnimiro yange okuva wano ne ndunyweza bulungi. Negaba nti olujja gasobola okuyita mu lupiira luno gafulumira mu luno okuva eri mu kutu ne gajja mu pampu kati n'olupiira lwe lugatwala mu nnimiro gye mba ngenda okufukirira. Andrew Mukasa omulimisa mu Kirumba asiimye emirimu John gy'akola naddala egy'okwaluza amalagala g'ekipaapaali ssaako n'okulima emmere mu kyeya awamu n'okuwa abalimi abandi ku ky'okufuuyira mu kyeya. Tutambudde naye asobodde okujja nga tumuwe obukugu obw'enjawulo nga tukwatibwako bannaffe aba Harvest Plus. Mulabika nti asobodde okugukka mu mulimo guno era y'omu ku balimi abeebuzibwako nti leero gy'atuuseeko asobola okufuna amalagala okuva mu lab tugeze nga namulonge oba biocrop oba ebitongole byonna ebirongoosa amalagala alina screen net wasobola okugakuumira negaba nga tegalumbibwa ndwadde. So wabanga amaze okugajja mu screen net nasobola okugateeka mu nnimiro n'agazaalukusa osobola okugagabira abalimi abalala. John asiimye ekitongole kya Community Enterprises Development Office naddala ku ky'okumuteekamu omulembe gwa pampu efuuyira awamu n'okumuwa amagezi mu by'obulimi. Ekitongole ekya SEDO kyajja ne kindabamu obusobozi. Kati ekitongole ekya SEDO kyanabamu obusobozi ne bampa amalagala nga bayambibwako Harvest Plus era yekoze bino byonna okuba nti nfula yingini tractor misomo egamba SEDO enyambye ennyo. So omwami ono Tebandeke John y'omu ku balimi baffe betutambudde nabo okumala emyaka kati 5 era nga twamuzuula mu mwaka gwali gwa 2012 nga yali y'omu ku bammemba ba group emu ze tukolamu mu ggombolola y'Ekirumba gye bayita bali kyewunya buyiisa Samariz Group. So twajja okukola ne group eno ne tubabuuza oba waliwo ku mulimi ayinza okuba nga alina ku ttaka eriwerako ng'asobola okutulimira ku malagala ga lumonde wa kipaapaali mu bungi bwera tusuubira nti tujja kubawayo ku ssente. John akubiriza abalimi banne okwettanira mu by'okufukirira mu kyeya engeri embeera y'obudde gye yakyuka edda.